Ndozo kirabaawo. Wafuluma ennyumba n'oggalawo ne twebuuza wali olaga wa? Wabula twagenda okukizuula wanga wali ogendako mu kyalo. Wali ogenzeeko okulaba ku bakadde bo mu kyalo. Era ndowooza olabaawo wava ewaka n'okwata ekkubo n'ogenda ku stage. Ndowooza okiraba mukwano. Era ng'oli mukyala wa buvunaanyizibwa. Okiraba wa mukwano. Watuuka ku stage era n'olinya basi ekwongerayo ekutwala mu kyalo. Okiraba wa mukwano. Era basi bwetyo yakwongerayo n'ogenda gye wali olaga. Wabula w'otaabeeranga watambulanga n'ogenda mu bibyo, omwami we yaleetanga omukazi ono ewaka. Yaleetanga omukazi ono gwe mbadde nkulaga ewakaawo. Era olunaku ndowooza bwali budde bwa kumakya ng'omukazi oyo asuze mu nnyumba yo mu makaago. Era ndowooza olaba omwami yaggalawo ng'afulumye n'omukyalo ono. Ne batambula ne beeyongerayo. Mpozi ate agenda akole. Era ekiro ekyo baawo yakomawo n'omukyala y'omu mu makaago. Era baayingira ennyumba ne batuula mu ntebe ng'abaagalana we babeera. N'amubuuzaako mumbuuza gye omuntu yenna gye yandibuuzizza omwagalwa we. Ndowooza obalaba omukwano omungi ennyo bambi. Mu mukwano omuyitirivu. Wabula ekyo yakikolanga nnyo. Tesimanyi nakumanya. Nkitegeera. Era nzenvudde. Nze nakola kyonna ng'omusajja ono. Kakkane, nkusaba kakkane. Bannange si yangu. Nkutegeera mukwano. Omusajja yankola mu byonna mukwano. Nkusaba kakkane bange. Simanyi nakumanya. Buli kiseera we wavanga ewaka n'otambula n'ogenda yonna gye wali ogenze, omwami ono ng'aleeta omukazi ono mu makaago. Era ebiseera ebisinga omukyalo ono yasulangawo. Ndowooza olaba era obudde bwali bwa kiro. Omukyalo ono yasula wakaawo era bayingira mu kisenge nga bw'obalabaawo ne bagenda bombi basobole ate okubaako kye beekolerawo. Maama Bannange simanyi nakumanya kisajja kino. nkutegeera mukwano. Bannange kisajja kitategeera bannange kitalina magezi kino. Bambi w'otaabeeranga wakaawo. Omwami ono bingi nnyo bye yakolanga n'omukyalo ono. Omukyalo ono ng'amaka agafuula nagage. Nga buli kimu bakikola. Kye yandikoze naawe yakikolanga n'omukyalo ono. Ndowooza obalaba nga bali mukwano omungi ennyo. Kitegeera mukwano. Nkusaba obeere mukyala mugumu. Mama beera mukyala mugumu. Nakuba basajja mba wange yabaki. Musajja wange yabaki bannange. Mama beera mukyala mugumu. Musajja wange yasula waka. Mu makaago, mu ntebe zo, mu nnyumba yo. Nga we bazannya n'okuzannya. Bwamusitula bwamukola atya. Ndowooza okiraba mukwano. Era olunaku olwo emikolo kate gitagikolebwe mu ddiiro. Ndowooza omulaba mukwano. Era oluvannyuma ennyo yamusitula ne bakomekkereza mu kisenge. Nga bulijjo bwe bakikola emikolo gyabwe bagimaliranga ekyo. Bannange omusajja ono simanyi kye ngenda kukola. Omusajja nandekera obwana. Abaana waka Mukama Katonda nze simanyi nakumanya bannange. Omusajja n'asuula waka n'abaana kati awerera mwana wa
naye bannange dino ndiyite jjogo ndiyite ki kuba mukyalawo agenzeeko ewaabwe mukyalo gwe n'osalawo oleete omukazi wa mulala mu maka mu absence y'omukyalawo ku buliri bwe amasuuka ge gaakera enkya n'ayoza mu nnyumba abaana bo mwe babeera kyokka n'omukyalo ono talina wadde akasonyi wadde akati n'omukyalo ono yandibaako nti yanoba naye omukyala waali mu maka yagenzeko obugenzi mu kyalo gwe naawe nojja omusajja n'agamba jjana tugende ewange naawe n'okwata engwe n'oyambala n'okola kinoogenda mu maka ga mukazi munno. It's as if gwe toli mukazi tekisobola kutuuka ku goli musajja. Bannange abakazi tukola ebintu ebimu nga tumaze kale okulowoozaamu tumaze okulowooza kiki impact kiki ekigenda okuleeta public egenda kundowooleza ki tuleme kukola ebintu just anyhowly. Kyokka omwami ono talina wadde akasonyi wadde akatono wadde naye nze nsaasira busaasizi mu kyalo oyo mukyala Nantambi era mmugumya. Wabula katugendeko mu short break then tumanye ate what happened next mu investigations zaffe byonna byaggweerawa. Tovaako ku ABS television okyali ku program Kalondozi katukomewo.